At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Otyo abalungi abatugoberera ku mukutu guno ogwa SK Media Solomon Kaweesa mwebale nnyo okubeera nga mutulondoola n'okugoberera ebyo bye tukola tubeebaza naye musigale nga musubscribinga tusobole okubeera nga tubongera ebirungi ate ebisingako oluusi ne ku ebyo bye muba mwalabye n'okubawa obubaka nga buno obwongera okubasomesa okubaggula obwongo n'okubabangula ku bintu ebitali bimu. Olunaku olwaleero nzize mu ngeri etali ya bulijjo nga nkomyewo. Omwami ono mwamulabako waliwo emboozi gye twakolako awo ku be twayita nga ba agenti ba SITAANI. Omwami ono bamuyita Matayo. Matayo twanyumya emboozi yali mpanvu n'atunyumiza abasajja abaamuwamba nga beefudde abakozi ba gavumenti ne bawaayiriza gavumenti ya Amerika ne Bungereza. Watunyumiza nti gye bakutwalanga nga bakugjamu omusaayi n'ebisigadde. Era twasembayo nga mumbuuza ekitundu ekirala kiriwa ebya poliisi byakomawa. Wetuze olwaleero Matayo atubulire sooka obuuze ku batulaba obeeyanjulire na bulungi. Amanya bampitatuno omujuni Matayo nga nzaalibwa Kagadi naye nga lwakuba ndi Munyankole. Naye nga batuzaalira eyo gye twakulira so gyenva. Nze Matayo tuno muzuni gwe bakidnappinga naye Mukama n'ayamba nesobola okusimatuka mu kisa kye. Twasembayo olondoola ensonga eno ku poliisi ezitali zimu ogenze ku CID ekibuli okunoonyereza kuno kwakomawa era eriyo gwe baakwata. Bwe najja wano mulimu abaawulira omulanga gwange ne babaako amasimu ge baakuba ekibuli eyo naye era obuyambi bwagaana kubanga nti balina abasajja banna be baakwatako babakwatira awo e Busega. CID yabakwata nga abasajja abo basatu nali mbamanyi ng'omu simumanyi kubanga mu kifo kye bwe twagenda baalimu munda. So kati bwe babakwata ne baŋŋamba nti babakwata Lwakutaano ne baŋŋamba nti genda okomewo ku Mande tutugenda batwala mu CMI boogeze bakolera ani. Kati nengenda olwatuuka ku Mande nga nkomawo nga nzija okukebera be baakute bituuseewa. Kati bwe natuukayo ku CID ne mbuuza abasibe nga sibaraba. Kati mba ndi awo IO eyali akola ku musango gw'omukyala bamuyita Brenda kwaliko ne kamishona akulira gundi zaabwe obubondo bwabwe baali bagiyita ba crime intelligence nga kamishona abakulira abaali bamuyita Milton ne baŋŋamba kamishona asooka waliwo omusajja eyajja n'agamba nti abo abantu babe ngo babate. Kamishona n'aŋŋamba nti waliwo amateeka Museveni ge yayisiza nti baaragidde babate nga Museveni yaragidde nti bwanga tabatadde ngo bagenda mutema omusala. Oyo kamishona waali ku CID atuula ekibuli ku CID omumanyi erinnya mumanyi bamuyita Milton. Kati aba akakiŋŋamba nga ndi mu ofiisi ye ne wajja omusajja omulala ng'ayambadde ngoyiza yero n'aŋŋamba nze ndi chairman w'NRM ekamwokya abo basibe bange nze nkolera Museveni. Kati bwe naraba nga batandise okumbuza waliwo omusirikale yagamba nti ezo ensonga teziriiko kuteesa beetaaga kutwala butwazi mu kooti ebisigadde ne bigwere. Kati ajja mpita aŋŋamba nti ngenze ku NSSF ne bagamba tebabamanyi. Mwe ngenda ku embasi ya Bungereza ngo ne bagamba tebabamanyi nti bwe ngenze ku ya America nti ambasada wa America
agambe tubate nti abasibe abo tubate. Kati nze kyenakora nga ndaba batandise katemba nenesitula nengenda ku embassy ya America. Olwatuuka nembuuza akulira security ku embassy ya America era bamanyi ne bwotuuka n'obuuza Matayo bakumanyi bamanyi. Kati bwe namubuuza n'akwata essimu n'akubira Brenda n'amugamba ambasada baba aragidde babate tusobola okujjayo eyo ne mutulaga ebbaluwa ezo za ambasada kwasayinize. Brenda yaani mu kifaananyi kino? Brenda ye IO ow'ekibule yali akola ku keesi eyo mu biseera bakwasa omusango kubanga kwasookako abamu ne batakola bulungi nesaba babajjeko kubanga bingi bye bankora. So kati ne bateekako Brenda. Kati Brenda yaliwo ng'omupya yali akaguyingiramu. Kati bali bamukubira ne bamugamba katuje otulage ebbaluwa ambasada gye yaragiriddeko nti bano babate. Brenda n'agamba ambasada akubidde Tom magambo babadde bakamuteekako nga tanawezaako na mwezi. N'agamba ambasada akubidde Tom magambo nti magambo n'agamba tuyimirize operation zonna. Kati nti lwaki bayimiriza operation nti omusango gwange nti jukira commissioner yangambye omukulembeze president yaragidde babate. Then ne bamala ne bangamba nti ne ambasada yakoze eki mbuyaganye yaragidde babate. Kati kyenakora eyali akulira security ampa amagezi n'angamba nti kati gwe kyoba okola wandikira ambasada ebbaluwa ng'osaba obuyambi agenda kuyita ku meeting then omunyonyola ensonga nga bweziri ajja kubaako kyakola. Nti ate wandikire n'omukulembeze buli muntu gwe boogera. Kati kyenasooka okukola nawandikira Museveni ebbaluwa nengireeta bagikolerako ku palamenti we bagirisivingira. Nempandikira ambasada wa America ne wa Bungereza zonna ne bazikorako. Nempandikira Ochora wa polisi nga nemulugunya ku CID engeri gye kutemu ensonga. Nempandikira DPP nga nemulugunya. Nempandikira nawandikirako nekino ekitongole kya European Union nga nsabako ku buyambi. Bonna ebbaluwa okakasa baazifuna zonna buli kimu ebbaluwa zonna bazirisiivinze naye siyambebwa. Kati bwemara abasibe abo nga amaze okuva eri ku embassy nga bamaze omukubira kati nkomawo ekibuli ntegedde banimba kwata essimu nkuba mu ofisi y'abano eyanakalema mbakubira mbagamba kati bano kye baakola abewanakalema bakuba ekibuli ne bababuuza. Kati Brenda bakubira kamishona ne Brenda ne bababuuza nti ambasade ebbaluwa gyaraze katuje mugitulage. Ne bagamba tubadde twaba tuteeko mu CMI nti CMI eri mu kuboogeza. Kati abewanakalema bankubira essimu ne bagamba nti bw'abasibe baba tute mu CMI nesitula nengenda embuya mu CMI nkakase oba abasibe gye bali. Ekyanyamba nti sasinkana abantu ba wansi nasinkana abali waggulu nasinkana deputy director owa CMI omumanyi amanya manyiko lya Sande erinnya lya Sande lyemanyi. Kati nemunyonyola buli kimu nemugamba nangamba kakati CID ebadde erimba ffe tebaleeta ngeno basibe. Of course yasooka n'anoonyereza n'akuba ku masimu mu bifo ng'ebyabwe n'abuuza ne bagamba waliwo abasibe baleese okuva ekibuli nti nedda. Kati olwamala n'angamba tunyonyole ne bazijjako statement n'angamba tugenda kuyamba. Kati olwangamba tugenda kuyamba neninda ne wayita weeks emu 2-3 nemukubira n'angamba ensonga mbadde saagala zikola nzeka nti omusango ogwo munene njagala kwogera mu ne mukama wange gwe ankulira nti then tutuule tulabe nga bwe kigenda okukolebwa. Nenina ne wayita weeks 2 endala omusajja nenziramu nemukubira nemugamba waayi afande waneerabidde olwo nga nkubira deputy director owa CMI n'angamba tukyanoonya mafuta drone teziri mu mafuta naye nina
byenkyamaliriza then drone nga zigenda kukola ki nga bo baagala bajje bakwate bano abali Kibuli oba bateeke abali ekibuli ku nninga baleete bali bebakwata mu bebakwata kwalikaani nani kati nze abasajja abo basinga abantu sako obuzibu baali bangi naye nze nali manyiko jonizi n'okumanya feesi zaabwe kubanga mwalimu ba ajati ajati omu gwe namanyako erinnya era nalimanyira ku kejiya oli omuwala yafa yagamba nti ajati oyo baali bamuyita Namakura nti yali abeera Kira Road eyo so kati oyo Namakura gwe manyi n'abalala manyi jonizi naye abasinga mbamanyi feesi zaabwe kati bebakwata wakakasa nti baali bebo nga kuliko basatu omu nga simumanyi bakwata bana so kati eno Kibuli bambuzaabuza CMI naye ndaba etandise okukola ki okumbuzaabuza ne baŋŋamba nenziramu neninda weeks biro ye mu CMI nenkuba era omusajja n'aŋŋamba nagenzeeko ku mikoro siri mu Kampala nti bwe naavaayo ngenda kujja tugende tuddeyo eri mu kifo bona be tunasangayo tuddemu tubakwate ne mugamba mugende mukwate director wa NSSF ne mugamba ne bwe banga temukutoyo ati director wa NSSF bakwata waki nga wakakasa nti si ye yaliyo anti kati oli Jones yali yeeyitaani director wa NSSF nga ne kadi zaalina ziraga nti wa NSSF gwengo oyagala banoonye Jones weebale nnyo kati ne mbagamba nti ekyo bamanga temukisobola abasirikale abankwata kuva Kasubi babatwala ku Kampala obamanyi wabalaba mbamanyi feesi zaabwe bulungi nnyo weebali bakola otyo ne mbagamba oba mugende mukwate abo bo be bagenda obanyonyola Jones waali tiimu zaabwe we ziri engeri gye bakolagana nabo ne baŋŋamba kakati oyo director gwe nayogeranga naye deputy director n'aŋŋamba katufune sente z'amafuta tugenda funa drone awo tugende ku CID batulagirire babatadde wa otyo nendiina n'essaawa ya leero kati emusiimu oyo nagendayo mwezi gwali mwezi nga gwa 7 omwaka guno oguwedde n'essaawa ya leero ndinze bateeke amafuta mu drone bankubire kati awo saayimirira neŋŋamba olwo kati abo bakoze eki banimbye nabo balinga CID nga ntambula nga ngenda eyo mu iso wane nakasero wano iso ene ku embassy ya France awo nga ntuukayo nga basooka banjjako ka statement katonotono kati nga baŋŋamba enkeera komawo tukutwale ere wa deputy wa iso kati ntuuke wa deputy yani ye saamutegeera linnya musajja ali awo alina ekifuba kinene avuga kawishi kalinga kaburaka bwe kati nampita teyantwala eri gye twali waliwo wano nga akkiriramu awo nga onootera okutuuka eyo ku DFCU wansi awo waliwo we yantwala woofiisi endala ne tutuukawo n'aŋŋamba bakuwamba ne munyonyola ne mugamba nze nazaalibwa Siriya munyu era kyekyankwasa ne ŋŋamba lwaki bankwata omuntu mu Uganda omuntu bw'aba talya nyama gavumenti emukidinapinga netandika omukolako research ku mpaka kati oli n'aŋŋamba ati kati banga bakukwata tugenda kuyamba naye ffe tetukola tumala ku ogenda soko tuweeko sampo y'omusaayi tuddemu tukuliisa omunyu tulabe kiki kyonoobeera nti tetusobola kukukolako nga tetukuliisiza munyu abyogera wa iso deputy owa iso n'aŋŋamba nti okakasa otya nti yali deputy omutuufu oba baakuwa omuntu omukyamu omuntu eyantwalayo omusirikale kati bwe natuuka bwe nava wano ku mawulire ne munteekako nengenda nekubuka eddaawo kati baabiwuliranga nnyo kati bwe baabiwulira waliwo omusirikale eyanyambako nampita eyo mu iso kubanga
yabiwulira nankubira. In fact yasooka kukubira oyo omuvubuka owabukedde n'amugamba muleete omwana olusi tusobola okubaako engeri gye tukola ki gye tumuyambamu. Kati olwabiwulira oli yagenda okuntwala nga already amaze okonfirming. Kati olwatuukayo ye bamugoba n'omugoba nti gwe tetukwetaaga. Kati ye bamugamba watuleetedde omwana n'agaana tumukoleko research. Kati nawe tetukwetaaga. Nawe tetukwetaaga. Era bamaze okufuna nga bamaze baali bamaze okundaba era bamumuza ne kati omusirikale takola. Yali akolera mu iso naye kati bwe bantwala nga bangambye nti tugenda kuliisa omunyu tumale tukujjeko sample z'omusaayi tukukebere. Ne mbagamba nti bwe muba nga temusobola kunyamba nga temunzigyeko test nabagamba mubireke. Ne mbabuuza nti nze singa nsinkana omuntu nga tanywa mata nemuta banfunaana gavumenti enfunaana oba tenfunaana? Nti bakuvunaana. Nangamba baba bakuvunaana oba oyingiridde eddembe. Ne mbagamba kati nze lwaki eddembe lyange muli balinzijjako ate temwagala kumpa bwenkanya? Nangamba ise emirimu nga bwegikora bwetyo ffe tuli bakulu totubuuza ffe twagala soka tukujjeko test. Nokkiriza. Nabagamba kale omusango muguleke. Nogaana. Neŋŋaana. Kati bwe nagaana nenkubirako Wanakalema olwabakubira essimu ne bandagirira saidi zeyo emabega wa NBS. Wanakalema oba otegeeza akakiiko president ke yali ataddewo okulwanyisa enguzi. Weebale nnyo aba unit of corruption. Okay. Ne mbakubira ne bampa contact eza PSU. PSU Professional Standards Unit. Weebale nnyo. Ne bangamba nti genda mwabo bagenda ekibuli buli musirikale aze ng'akubuzaabuza bamukwateko babuuze lwaki babuzaabuza omusango ogwo. Nagenda eyo mu PSU mwezi gwalinga gwa mukaaga awo ndowooza bampa ne ka reference era nkalina lwakwasaze nako wano. Ne bangamba tugenda kukolako nti naye katusooke twetegereze tulabe. Neninda omusajja yali alina okunkorako n'agamba ayagala gendako ekibuli asooka arabe ensonga zitambula zitya. Ab'ekibuli bakomawa. Kati yaveeyo ku PSU n'agenda ekibuli n'ayogeramu ne bali ba Milton bakamishona. Ebyaddirira lindako nja kukubira kati nentukanga ebiseera nga nesitula nga netwalayo ate nagenda nga okutuuka nga ne bwentuuka ku PS mulimu office kati saawa zino nga bwe mba ngendayo ne mbagamba nti nze ku by'emisango gyange nti nze Matayo gwe bakidnapping nga ne security abali wansi ku miryango kuba ku gate bakumanyi nga bamanyi banzigula bugulizi bagenda bakuyambe naye bwotuuka mu office eri bana abakola ku musango kasita bakonecting n'ab'ekibuli ola nti sente tewali nti boss tanatuwa rukusa era ekyasinga n'okuneewunyisa nze nga n'akatoro ka 2 natuuka nenziruka kubanga Brown yali angambye tudde mu kyalo ne mugamba sobola kudda mu kyalo nga sinaba kuwaaba nengenda okuldi Kampala. Waliwo abantu benasanga ku reception ya Old Kampala ne bangamba okukorako miliyoni 3 zijukira ngo otunyumiza. Kati mu PSU bwe namara okubanyonyola buli kamu ne bansaba enamba yoyo tracker bo bennyini ne bamukubira tracker oku Old Kampala ne bamugamba nti omusango gwa Matayo gukorako kiki ekyetaagisa. Tracker n'abagamba nti mufune miliyoni 3 nti ngenda trackinga motoka 3 ngenda trackinga amasimu nti so ezo sente za trackinga nti baba talina sente agenda kuyambibwa. Ne bakakasa nti omusajja ate nawo omusajja yayogera yalinga amyuka director ekisomo okwewunyisa nti sinkana bano bawansi sinkana bawaggulu naye kasita yogeramu kati nakuba ekibuli ndowooza ekibuli we wali sente ze babawo okunoonyereza ku musango ndowooza ze bawa okusirisa abalala
kati olwakuba ekibuli PSU nayo nesirika bweti kati nenzija nentandika okugenda kati ewa DPP kuwakazi house natambulira eyo era nze bwenyingira eyo muwakazi house bayinza nabo bakumanyi tebasobola nakuncekinga kubanga bamanyi obanga ne bwentukawo nenga sirina wakusula njala tubeera wa bamanyi esebo nasooka nendaba omusajja bamuyita David deputy DPP nemulaba emirundi nga 40 ne bonna abo okakasa otya nti bali mu bifo ebyo byoyogerako anti kati bwentuukayo oli bwakweyanjulira bwaneyanjulira ate ekisinga okunyambako nti bano bensanga ku reception bo baba ensonga bazimanyi baba bamanyi n'ekindeese kati yakugamba director taliyo naye kankutwale wa deputy kubanga bo bali babiwulira kati bwotuuka kati bwe natuuka ewa DPP oyo omusajja gwe nasookerako namuwulira nafunako erinnya limu David nakubayo ekibuli n'abanyonyola n'ayita fayiro nejja nebeerawo awo netwala emyezi nga 3 ng'ekyali awo kuwakazi house neninda kati fayiro neddayo ekibuli ne baddamu ne bagituuza emyezi nga 3 emirala nekomawo ng'olwo okyagirondoola okubayo kasimu nze ntambudde kaakati we tutuukidde olwaleero nga fayiro etuuseewa kati fayiro saawa zino natambula nentuuka nendaba nga mu butuufu emyaka 3 ng'oli ku fayiro nga buli kitongole ekivunaanyizibwa nga nkituuseemu naye nga ndaba bona banzanya amatatu bwe bati kati kye nakola neŋŋamba naye engeri gye nakyukanga mu buto lwaki sibireka neninda nga amaze okukyuka kati okukyuka otegeeza ki okukyuka abantu baagala bamanye okukyuka ntegeeza ensonga nga bwe nazaalibwa kale oba abantu abasinga bayinza okuweebuuza Matayo yawambibwa kiki kye bandibadde bamwagalako yes watugambanga musaayi omu alina omusaayi gwe ki ekyakuwambya nga ogamba okyuka otya kati nze mu kukyuka kwange nze nina engeri gye nazaalibwa eyawukana ku y'abalala nze Matayo nazaalibwa Siriya Munyi nkyuka enviiri era muziraba ziringa z'abakazi ndaba mbadde ngeyakubuuza oba otaddemu kaggeero enviiri zituuka ekiseera ne zibanga ez'abakazi era sobola waliwo wentuuka ekiseera amaaso ne gamyuka gafuuka pure red sobola waliwo wentuuka ekiseera nenjibuka olususu ng'omusota then ebyo byonna bulabe buva ku butalya munnyo oba bwe nazaalibwa otegeera ye wamanya otya nti tolya na munnyo ebyo byaliwo mu myaka nga gya 12 kubanga nazaalibwa 97 naye omunyu okukitegeera ewaka kyabaawo mu mwaka gwa 2000 nti tolina kulya munnyo batya bategeera batya kati mu buto bampanga twagendanga nga ku mikolo biki nga omaye eby'omu buto omukolo gwonna muba mugenza okulya ku nnyama kuki kati bwe twafulumanga ne tugenda ng'ewa baneyibba nga bwe bampa emmere nenjirya nga mba olaba omuntu bwagwa ku accident kati bw'ofuna ekiwundu waliwo we kiba nga kiyubuka kati nange bwe nabeeranga omubiri nga gutandika okwebambulula gokka olususu nga lubamu nga gubanga ogenzeemu enjatika nga njubuka nga ninga omusota kale bakutwalako mu ddwaliro bagezaako naye nze kasookedde embaawo omusaayi gwange teguliimu kemiko yonna kati nga omunyu bwe ngulya nsobola n'okwerabira nti mbadde wano
mu dakiika nga 10 mba natandise dde okwerabira. Then ninamu n'ekintu ekyo nze nganze kino kikugamba oba nkyogera nti si kwewano oba ki, nina sobola okulaba n'ekintu ekitanabeerawo ekijja mu myaka nga 10-20 bwe bityo future. Naye kati buli wendi omunyu ekyo ekintu kifa tekisobola ne bwe mba nga neebase mu bunyogovu bufaanana butya tekisobola kulaba. Kati biki byolaba kati ku ssaawa eno oba biki byozolaba ne bibaawo? Sookere ne ku byozolaba ne bibaawo. Byenze nga ndaba mu kusooka mu buto kati okuzuula nti ndaba mu kusooka nze engeri gye nazaalibwa ebintu bingi, waliwo ebisolo ebyajjanga nga bineetooloola. In fact ne bwe mba nga of course naatera kubanga bwe mba nkyuse nga ndi full. Kati ssaawa ya leero nakyuse zino enviiri naye zo ziba zaakulaba. Kati bwe nyingira awantu awanyogoga wonna awali amazzi biki n'akawewo nga kano bwe nkakana nnyo mba nsobola okulaba ekintu ekijja mu maaso nekyayitawo kemabega myaka nga 10 n'okinnyonnyola. Weebale nnyo. Kati mu buto kati bwe tumala okuzuula nti omunyu gumpisa bubi olumu bwe bayagalanga ng'okunfuubira ewaka nga bafumba emmere nga bagiteekamu omunyu kati nga buli wenyiga ng'empewo ejja mpitirivu ensuku zonna ne zigwa wansi ng'onyiize. obusungu bwe buyitirira obungi. Kati natandika ng'ogendanga mu kasooli omwo nga neebaka. Kati mu mwaka gwa 2000 nsooka ekintu kye nasookerako nabagamba nti waliwo ekkanisa egenda kugiramu abantu. Kati ekkanisa eyo twalinda bakimanyi kale amawulire okulinkinga ng'eyo mu kyalo byali bya kibweteri mu mwaka gwa ndooza ku 2000 ndooza nga ggwako. Awo bogerera ku kanisa eyo. Kati tutuuka mu 2000 nga mu Desemba ne mbagamba nti ene waffe wajja kuvaayo amazzi agatambulira mu motoka. Mu 2010 ne bafuna amafuta agali ebunyoro. Kati bano ba Paulo Kafeero okufa kwabwe, ba Rakedube, ba Michael Jackson, ba Gaddafi, ebyo nenzija nga mbyogera. Kati mu 2009 awo we basengera okukakasa kubanga omanyi ebiseera ebisinga nanga sinagenda kuwambibwa awo ekasubi we nali. Nagamba abantu nti lunaku lumu mu Uganda bajja kugala amasomero n'amakanisa ne bagamba wakirabika oli mulalu. Naye covid bwe yajja amasomero gaggalwa kwetoolola ensi yonna. Kati nzijukira nga tetunagenda mu maaso nange mu Sisoni yabadde ettake nange wampeereza message nga tannabaawo. Of course. Kati mu 2008 ne mbagamba nti waliwo abakulu abagenda okufuna obutakaanya nti abantu baffe. Kati ne mbagamba nti waliwo olutalo olujja. Kati twatuka mu 2009 Museveni ne Kabaka ne batakwatagana lutalo lwa Kabaka olw'Ebugerere. Ndujjukira 2009. Kati awo bwe bamala okulwanagana awo abantu bwe batandika okujja mu kagadi nga bongera okunkakasa kubanga nze waliwo ekintu ekijja ne kinjakira mu kiringa kitangaala kiri awo nange simanyi kiba kirabye bangi nze nga siri omu kubo anti ojja kiraba. Of course zino enviiri leero lwakumeka lwakuna kyaze ku Mande tekyaze kasookedde mbaawo kibadde kijanga kimu 2 naye ku Mande byazenga 6. Kwazzenga kina kyenviiri ziizo nzirabamu banti ngamba byaze kati biri ebintu bibanga ekire ne bikukyalirako awo. Yes. Kati ne bibeera waggulu ne kikuba right munzi. Kati kyonna ekibeerawo nze mba sikola ki oba tokitegeera.
kati biyaze bwe byamaze okwaka of course kyakubyeko ne mu rumuza bija ne bikuba mu rumu yange kati nagenza ozuuka nga enviiri zikyusa kati nze kuva buto nga n'emyaka 2 ng'ekyo kitangala era we nali nakazaalibwa nga kijja kumyuka amaaso kati nze bwe mba nkyuse nga ndi fuulu guno omukono guba buli kintu kyonna kyenkwatako ekiringa soft oba ng'olupapula plastic kyaka omuliro ne bwe ziba ssente oba mawulire olimba naawe kati ebisinga byetaaga ndabako webale nnyo naye era waliwo bangi ababirabye so kati mu mwaka gwa 2009 2004 mu buto nagenda nga nze saasoma sigenda balimba nze saasoma watyayo tekwali kutya wabula embeera zange ze zanemesa okusoma nti obanga bwe nazaalibwa nalwawo okwetegeera so nenemesebwa okusoma kubanga banguliranga ebitabo mu buto n'obyokya nga buli wembikwatako byaka omuliro nga buli wenkwata ku sente nga zaaka omuliro kati mu buto 2004 mama wange batuura ne bagamba nti leero tugenda tata wange yatambulanga nnyo mu bano abasabi omwana wange mumusabire kotabaamu dayima kati olwatuuka alina olunaku lwe yali agenze okulaba abakaiso bano abambala sapula eza black kati ewaka mama neyeegata n'abataka ku kyalo ne bankwata ne bansala wano olaba kova emu yiino endala yiino endala yiino nga banoonya ki kati nga baagala kukebera lwaki kulikapapula ke olinamu kibiriiti rayita webale nnyo kati bansala kati lwakuba nti ebiri mu musaayi gwange sigenda byogera nga tuli ku mpewo bansala kyonna kye baafuna waliwo kye baalaba kale then bwe bamala okiraba kati nze oluvannyuma lwa wiikisi 2 emu yali emu buli eyankwatako yenna yafa ne maama wange yafa era kyekyamusa Matayo tolimu kutulimba so kati olaba kati bino ebindi bwe ntuukayo bandaga amalaalo g'abantu abo bwewebali kati nze mwenga bwe mumpulira wano nti bampita tunomuzuni Matayo eryo lyawaka naye kati omuntu amanyi bankazaako kitangaala bampita muchwezi bampita malayika SITAANI buli kimu tukuyitira ddala alien oyinza okuba nga tuli wano nga alien zaatuyingiramu dda kakati bwe bamala okunsala bafudde ate n'emabega kyaliwo bantwalako mu buto nga n'emyaka nali n'emyezi nga 8 ngo bagenda kungema empiso ya polio omusawo yali ajja okungema omuyaga ne gujja ne yeefumita empiso ye yeekuba empiso bw'ati kati olwatambula n'atambulako yaseererako kati ninaagwa wansi n'afa kati tutuuka olwo ngenda ntemaatemamuko mu 2013 twali mu Kagadi bw'oba otuuse Kagadi ng'agende hoyima waliwo akatundu bakayita Mabaali tutuuka wawo nga ne baŋŋamba waliwo be twali nabo abavubukawo mu Kagadi ne baŋŋamba lwaki togenda ne bakukomora nakkiriza ng'ate omanya ebizibu byo ate nze nali olowooza nali maze nali neetegereza wali tokyekkaanyanga nakkiriza ogenza awo ab'embalu oba bano abasawo baali basawo ba gavumenti ne bankomora baali bakamala okunkomora omuyaga gwajjanga gwezinga ng'akawuzi bwe guti ne gukuba tenti omusawo bino ebyuma bya tenti kyamuyitamu wano kimufubutukiramu eno yonaafa tenti neevanga eri nemukuba nemuyingirira oyo naafa omulala waliwo omuti nga munene nga bwolaba ogwo tewali muntu yenna yamanya oba omuti gwali muteme ne gumugwira ne gumunyiga naafa era kati amawulire nga saagasoma anti era toyinza gasoma kubanga engeri gye bibaawo
tebiraga nti wakiri bandi tugambye abasawo bafudde nga bali of course era bwembanga mugenzi okunoonyereza kubanga kati mu mwaka gwa kati 20 maama amaze okufa mu 2007 waliwo abakaisa baali banzije ewaffe Bunyoro abantu aleyo 40 waliyo emisomo egy'amaanyi egy'eddiini ne bagamba nti katugende n'omwana bamusabireko tulabe kubanga nze kasookedde mbaawo teri muntu asobola kunsabira nze neesabira nzeka kyogawe nkwatako wano sisandalaba yanoogwa wali mwoyo ng'akutuddeko kale ojakyegezaako naye kakati abasawo baali bantwala okunsabira tulina ekitundu kye twatukamu ey'Ebunyoro bw'oba kati ng'ogenda 40 waliwo ekitundu bakiyita Muziizi waliwo omugga Muziizi eyo waliwo ente ze twasanga kati omuyaga gye gwava tetwamanya ne gukuba kapiki ne tugwa mu biseera ebyo waliwo obumeeti kati bwe gukuba kapiki buli omu yagwalulwe bwe twamala okugwa kati waliwo ente eyajjanga eyagala okunfumita kati mu kutya enfufu n'esituka olwasituka buli omuyaga ogubadde gwetooloola ne guziyitamu zonna ente ezo zaafa amaaso n'essaawa ya leero gye ziri eyo Bunyoro kasita gwoli wali saaki ero ojja kifuna bazikulaga ne bagamba ezo omuyaga gwaziyitamu ziringa mmeka zaali nte nga 10 n'okusoba zizaala bazikamamu amata bazirya naye ne bwezaala ezaala ekyana tekiraba otyo kati awo we natandikira okujja nga neetegerezamuko naye nga bwe neetegereza kati nnamu ekintu lwakuba nti kasookedde ntoloka bibadde biruddewo okujja ninamu ekintu nti nsobola okwebakanga wano nenzuuka nga ndi mu maka malala oba wabaawo eyakwetisse n'akutwalayo ate kati nze kyengambye okunsabira kati nze obuzibu bwenina bwe mba nkyusa ekisooka amasimu gonna gavaako amasanyalaze gavaako zenge yange anti kati zino enviiri sirina kyensobola zikozesa okujjako kulaba noze ekyo Katonda kyamaanyi kyeyakuwa akyanyimye ekiri kye neetaaga kye nali nakyo mu buto tokyasobola kwasa muliro anti sinaba kukyuka kyeninze naye kinaatera toto yasentebe neggwawo netugula tutuula kakati natandikanga okwebaka nga sobola okwebaka kati eyo mukagadde nazuukako nga neebase mu Stanbic Bank nga banka ejjudde omusaayi ne bankwata ne bantwalako eyo ku poliisi ne bambuuza ne mbagamba wayi of course abantu baali bamanyi kyekyanyamba eyeeyo sayidi yewammwe wali weebase waka n'ozuukukira mu banka nali neebase n'abalala era nenzuuka bagenda ogulawo banka nga ndi munda neebase ne banzuukusa ne bakubuuza wayingidde otya nga simanyi ne bantwala ku poliisi erode yali emanyi ne banta singa ozuukukirako mu seefu ya Bank of Uganda n'ofulumayo ne kasente era gwerinda in fact nze kankubuulire kino nti engeri gye ntambudde emisango nagenda okulaba nga oba nkitwale nti gavumenti yamanyiira abo lwaki tobakuba omuyaga naye abakuyisizzwa bubi mu musango gwo ekyo kyenjagala naye lwakuba Katonda tanasalawo kubanga noonyeza engeri gye nyinza okwekumamu nzire mu foomu entuufu kikyaganye naye kino nze kankyogere bwe nti bwe naaba nkyusa pulaninga nekyenyinza okukola naye nga ndaba nekyendowooza kijja kuba kitini ku kyenyinza okukola ku kyenjagala kyogamba bw'okyuka osobola okugenda n'obakumako omuliro bonna kati ekyokukuma omuliro ekyo si kinene nnyo kati mu 2015 twali mu biseera bya kampeyini ewaffe Kagadi Museveni yali ajangale ng'enkya kati neebaka leero
wazo kukola mu State House ngenda okuzuuka nga jukira Museveni bw'abajja wabaawo amagye agasookawo ne gakuuma okwetooloola kituufu kati ngenda ozuuka nga ni mu bokisi z'emmundu ng'ebisawo ng'ebyo mu magye SFC ng'otuuseeyo otya anti kati nze kiringa oba kiringa kitono oba kiringa kitono lwaki kyakuteeka mu mabokisi abasajja we bakubira eyo nagenda ozuuka ng'engato zaaninya erinnya edda bansamba n'emigere mbuzuukuka mara okuzuukuka kati nze engeri gye nakulamujjukira bamanyiza okwo nali namanyira ebyokwebaka ogenda okwebaka nga banteeka essimu mu nsawo era nsula n'essimu ekesi nti singa nzuuka nga ni mu kifo ekirala nga mbakubira nga bajja kati nkubira OCID yaliwo mu biseera ebyo waliwo n'omukyalo omulala eyaliyo naye omukyalo oyo saawa zino ali awo yabadde nansana ne bamujo ne bamutwala ne waba Besigye Kasangati wali ku polisi ye Kasangati of course naye bamubba kati mbakubira essimu ne mbagamba mujje mu Ntaase ndi mu magye ne bambuza amagye gaawa kati wamagye najjako essimu n'agamba ono mubbi wa mmundu ayagala kutta president otyo olwo bakutaasa batya kati bajja kati nga bwe bagamba bajja amagye gantuuza wansi ne wajja abasirikale mwenda ne baneetooloola OCID najja n'oli omusirikale n'abantu abalala ne bagamba mu mutu oyo ye bwato bwali tumumanyi bali ne bagamba ezo n'ensonga za state mwe muli wacha kati banteekako empingu nenfuna okutya kati olwafuna okutya abasirikale buli omu yayimirira mu layini n'atandika okutunuza munne emmundu era baali babulako katini okwetta kati bwe neebaka nagenda okuddamu okuzuukuka nga banzijeeyo dda abantu teewaka naye abasirikale bali singa balemerako nti basobola okuntwala buli yaliyo yali agenda kufa so kati embeera abasirikale be bagiwonya be bataasa ku magye kati awo ne bandeka ne kigwa kati ne tutuuka ne wabaawo abasajja abajjanga okulemerako okunsabira olinajja okunsabira nazuuka ng'ali nga twebakanga ne bagamba kakati tugenda kusabira tusule wano tulina okusula mu nju mwoyo yasaasaane wano tukugye mu kino ekyokwebaka ng'oluzuuka oli mu kifo ekirala bajjanga ne tusaba olina agenda okuzuuka ng'ali mutooyi nga gye yasuze ng'ali waggulu w'omuti ng'ogwo nga ali mu kibira ng'aliko amaanyi ga Katonda anti bo buli obageza nkatinza omuntu bwakwatako nansabira oyinza okufa oyinza okwerabira oba oyinza okukyuka mind n'ogweddalu era bangi waliyo eyo abapasita nga 6 abaze nga balaluka naye nga sigamba nti oba bwe njogera bwe nti mba nkitegeeza naye nga bize nga bibaawo nga ku lw'obutanaba ki wetegeera kati abasumba ne bajja ne wabaawo yandemerako n'agamba nkusabidde mu biseera byekagadde natundanga amajinze nga gentembeya okulaba nti mbeezaawo obulamu naye nga bamanyi kubanga nze mukagadde tebampita Matayo bamanyi nga owekitangaala wuuyo kati waliwo twatuuka ekiseera nenfumba amagi eggi bwe libeera lya damage oba oliraba kati natundanga amagi ng'oli aligula naye nga bw'alikuba munda eggi munda teririmu naye ng'ekisusu nga kyonna kiri kirimu tekiriiko damage tekiriiko ki ng'eggi lisigala mu pawundi ziri zennyini naye nga bw'alikuba temuli kantu kakati ne wabaawo omusabe yansabira n'agamba ogenda kuddamu okole bizinesi zo okole ki kati lwali lwakusatu lunaku lwakatale nenyingirako mu mobile money ne bampa 8,000 n'ekitundu nakwata sente lunaku lwakatale nga kali akatale kekagadi kali bakazimba kati kaliko emiryango abantu bayingirira mu miryango nakwata sente nezaako omuliro ng'ensi abantu baraba bwe maro zikwata
nezaako omuliro amaaso ne gaddamu. Kati nze amaaso bwe gaba nga gaase nga n'omukono guno gukyuse ne baba bajasinga 15,000 osobola obbatira mu ddakiika. Limba Matayo abajasi ng'ogenda batta otya? Kaakati tutuuka mu 2016 awo olwo njogera ku bino ebyokulaba nasuuse n'embiteeka bbali. Tutuuka mu 2016 OCID eyaliwo mu biseera ebyo yajangamba nti nga njagala kukolerako mu Kampala mu bitongole eby'amaanyi. Lwaki ku maanyi golina lwaki tompaako oba nonsaako obunabi? Nange nengende Kampala ne bankuza. Kati namutunuulira ne mugamba nti waliwo omusirikale agenda okufa w'amaanyi nti buli omu ajja kutya. Kati omusirikale oyo lwamugamba twali mu Desemba 2016 tuyingira mu January awo gwokubiri ngaawo Felix Kawesa ne bamukuba amasasi wali gwakusatu. Kati olwamuta poliisi eyo yenyini osiye kenyini gwe nagambye ne bajja ne bankwata ne bansibira mu komere naku 2 ne bagamba lwaki wategedde otya lwaki wayogere ku musirikale. Kati of course natuka nategeera nagamba already twakumanyira. Kati bwe bamara ne bagamba nti kale bano ba Brown benabeeranga nabo n'abantu abalala. Brown kwe kufuna ekirowoozo n'agamba e Kampala waliyo muganda wange asabire wa brother Ron kankutwale mube Kampala bagezeeko kirabika omukyalo mwoyo waabwe munafu. Ne bagamba kutwale kube Kampala barabe bo basobola ogezaako. Kati 2017 awo twateekateeka ne tujja eno ne twatuukira awo e Kasubi era ne tugendako ewa brother Ron. Naye nze brother Ron tansabirangako. Akutya of course yali amanyi. Kati nze nsobola okujja n'ensanga nga omuntu asobola okumbuulira ng'ebayibuli ebyawandiikibwa kunsomesa ne teri byakuleeta mukono nti nkusabira nkugobako amaanyi nkukola ki. Okay, ndoza katusooke tuwumulemu katono nnyo tukomewo tugende mu maaso n'emboozi eno bisigaleko. Ebiseera bino byenjogera 24 amasimu gajja kuba tegakyaliwo nase ejja kuba yakyankalana. Bino simanyi tekinologi ebyo bigenda kukoma. Ngenda nenjogera ekintu ne wabaawo abasumba abamu bamala okuwulira ku neeti n'agenda mu kyaki n'aragula n'agamba kino kijja kuba bwe kiti kati ng'oyo musisi. Ani eyabba information yo n'agenda mbu abyogere? Waliwo abantu awo era basumba kiboogere. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Tokkiriza bayiga kuswaza na kwonoonera mukolo gwo. Kankwanjulire Batokia Group abakugu era abeesigwa mu kwogerera emikolo gyonna. Mwanange bali banyumisa ku noti 7 noti 2 7 noti 7 Tokia Group bano bakuyambako ne mu ntegeka z'emikolo endala. Gamba ng'okuwa abafumbi abalungi baashaze bakatuma ne bakazanyiikirize tendisa ebibbo ebitano ebirala bingi. Songeera bano bamanyirivu mu nsonga y'okukyusa ebiwandiiko. Tokia Group aboogezebwa ku mikolo tugende tukole. Capstone Junior School ly'essomero lye weetaaga okukubangulira omuyizi mu mulembe oguddukira ku misinde nga tusomeseza mu curriculum 2 eya wano ne Bungereza. Tulina DK ey'omulembe eri amabujje okuva ku myezi 16 okutuuka ku myaka 2 n'ekitundu. Gattako nursery, kindergarten ne pre-primary ku baana abatasukka myaka 6. Buli kimu omuyizi kye yeetaaga mu kuyiga oba okuzannya afuna kyabwereere nga n'omuyizi tumutambuza okuva ewaka okutuuka ku ssomero buli lunaku. Obutendeke bw'abasomesa baffe busobozesa omwana wo okuba omuyiiya okuzuula ekitone kye okweyambisa ebyuma bikalimagezi ng'akyali muto. Tuli ku musingi ogutta Katonda. Ebisale byebyo ebijja mu nsawo ya buli muzadde era tolwa wandiisa omwana wo asomere ku Capstone Junior School.